Jebaliko sebo. Kale sebo na jebaliko sebo. Amanya sebo. Amanya mpitibwa Byekwaso. Byekwaso. Yes sebo. Program bagita kyekiriwo. Program kyekiriwo. Njagala nnyo era nange sigivaako. Okay. Program eno nno tukyaza abayimbi ne batubuulira gye nvudde waabwe. Ebyafaayo byabwe. Kuba tutumbula bitonde bya bannamasaka. Amina. Esebo Byekwaso yani. Byekwaso ate kyosookeddeko kye kisingira ddala obukulu. Ebitono by'abannaki bannamasaka. Nze ate nga ndi munnamasaka ddala. District gye batakyasala musisubira nti bakyasala ewaffe wafuuke walala. Kuba wali enkuke. Enkuke. Ndaba nga kumpi nnyo wetusibuka awo. Esebo. Okay. Ndi munnabuddu nnyato munnamasaka yennyini omwana w'omunju. Byekwaso. Byekwaso. Byekwaso omuntu ayagala kumanya. Byekwaso viirawa. Byekwaso nva enkuke. Enkuke. Wensibuka wali obuzale bwa bajjajjange kitange baani otuvudde osaasaanira ensi eno. Okay. Music omuyingira mwaka ki? Music namuyingira mwaka gwa 2010. 2010. Ya. Okay, bibiina ki byokoleddemu? Ebibiina si bingi. Tandikira mu kibiina kya The Hairs. David Lutalo. Yebbanga gy'omaze. Nembeera awo mpaka mu 2014. Nimba nga sikyakirimu paka obudde buno. Sina nnyo bibiina bingi byentambulidde nti kino nakiri. Baagala okumanya. Kuba Byekwaso kyakujja mu The Hairs. Kyanzija mu The Hairs. Sijja kugamba nti bingi oba bitono. Naye natuuka ekiseera ne ngamba kati omwana yenna bw'akula n'abeera ewaka. Kirungi n'otandika okuyiga okwetakulira. Omanyi bw'oyiga okunoonya okwetakulira otandika okufuna amagezi mbaddewo ntya okufuna kye nnaalya. Naye bw'obeerawo ennyo ng'olabanga gwe bakyatakulira oyinza obutakulaakulana. Yesebo. Akayimba ako wava ku kyokka kuba ke bayita magumba. Akayimba kali bwe katyo. Byantalo magumba. Akayimba wakawuliriza bulungi. Nakawuliriza bulungi nnyo. Unofuna message ki? Nze message nasooka okufuna ngo kuba Byantalo magumba. Nawulira nga akwata oba Lutalo nga muyina engeri gye mwasagula ekisaalu kyammwe ate nga bana wano ku mwanyize mwagabana awo omuguzi we yajjira. Anti kakati ensonga eri bweti. Byantalo. Ye Lutalo. Ne Lutalo. Gwe tolabanga tebikwatagana. Naye wali okolagana ne Lutalo. Anti olw'ensonga. Nali so lwaki saagamba nti Lutalo. Kubanga Byantalo wabikka omuziki go nga bakasoze bakolanga ne basudde. Sikubikka. Nayogera ekituufu ne ngamba buli muntu alina Byantalo we. Ekituufu. Oba ali mu katale, oba avuga boda, oba ali mu taxi, oba ali mu maduuka, oba musuubuzi, oba ali mu nabyabufuzi. Buli muntu alina Byantalo nakizingiramu nti Byantalo. Okay. Kubanga mu bintu babeeramu abantu ba Byantalo abatusimbe enkokola. Kituufu. Naye nga saali ku muntu nti omu. Okay. Kati Byekwaso. Soko tubuulire nnyimba zikiza okubyeko. Nnyimba nkubye neziwerawerako. Kayimba akandeeta mu bantu. Sazeewo kanzirukireko e Bulaaya kasita ssente tebansabye nnyo kyema taata engeri gye yalekawo ekibanja kankifunemu ssente nziruka Lwaki. Ako bwe nakavaako twakayima ne David Lutalo ne tuyimbaako okubiri. Nze ndeka nakulaba kiro mu mataala wamma omuwala tabalimba twali mu bidonga atudde mu katebe akeeru maaso mu kikaali nga buli lwenkoona y'amaaso n'akyusa. Tuddako akayimba nenzirako akayimba ke bayita enju empangise. Mizigo. Kalifaani yatabuka wali eri ku nju okwasula banne bapangisa gy'oli enva endala abazeddira abayakabaka Kuruhani ne bakyusa entwingiri ab'ebigodo ne beeyisa omu yakisuula mu mulyango gwe. So Habirina yatabuka katono ne swala gyetamwe mu busungu yoga ku kyoto ky'enva kwe yatuukira naku y'obupangisa enyiga abo lyapangisa singa sibbula lya nsimbi buli omu yandizimbye ewasula abatuwe mulira abaana ngamba n'abaseegu kwe basangibwa enju empangise kuli ebikuno w'embule. Ako bwe nakavaako nenkola akayimba kebayita abakazi bambala obubina. No. Nenkola Byantalo magumba.
omuntu w'omutima omunaku ne bw'afuna ebisero alingiriza olubato nga n'amalusu gamuyika obasembeza ng'olekamu tebakwefuuliranga byantalo bwe gw'oyita omuntu ziba nkwenge batulimba munywanyi manya byantalo ki magumba ako bwe nkavaako n'ennyimba akayimba ke bayita kasenyanku kasenyanku wayise emiranga gyaleka kasenyanku atulesa amabujje mu nnaku kasenyanku asombola abalungi n'ababi awo nenzizako akayimba ke bayita abakazi bambala obubina ndowooza okamanyi nkamanyi bakubemu abakazi bambala obubina kugambye bambala obubina mu kunoonya amafiga baddemu bambala obubina gwe tobalaba okupapaaza kugambye bambala obubina olimba ono kagwa mu kirabu y'e Masaka jebbi omunnabuddu najja nzize kuyimba mwabanga yagayeeyo mbakubye akafuufu jabbatunga amaggwa agange gamubimba mugekula bonga mmaze kuzaawa naye nga nkyasa yabbazinya amateera mu ntemu enenye tyakasajja kamuteeru muulumu emitwe mweyo n'abaganga embuzi bazirye nga nze nyongera kulumba leero akaboozi bataaya akaboozi muntegeka amatu bawe sitoole y'akaveera eyayiya akaveera asaana kirabo muga Katonda ddala yayiya nnyo libwa akakomba kati atereera omwoyo abadde n'ebirowoozo atandika kumwenya bw'asala endongo oyinza n'okutya ogamba nti mbidde asowe n'abadde akubanja bw'omuwa akaveera akugamba eri ebbanja lireke kobe n'obusungu obutema omuntu olukomba ku kaveera ng'ofuna otulo eyayiya akaveera ddala yayiya nnyo ze kookola otya tonzija ku kaveera jebbi byekwaso wangi akadde kano oli mu kibiina ki akadde kano siina kibiina ndi independent okuba wekka kuba nzekka naye nga Uganda yonna ngikubamu omuziki omuntu akwagala ayinza kufuna atyo na management oba gw'obyemalira omuntu anjagala asobola okunkubira ku simu yange abawuliriza nze nerwanirira ekintu kino talent njina naye nze nkola ki nze nerwanira entalo zange sebo enamba eriki enamba 0773 1512 29 oba mu Luganda 0773 15 12 29 oba 0703 18 5 awo jebbi byekwaso oba omulina jebbi byekwaso oba toli mu muziki okola biki nkola emirimu gyange emirala ndi business man nabye nnima nennunda ng'omuntu olina okukola emirimu mingi egy'enjawulo. Yesebo.